Mami, wayogera ku nsonga ya transport. N'ogamba nti tetwetantala yadde okusaba transport. Jessica yakirinamu obuzibu ne Lynn, ayina bwe bakibuuza. Kati waliyo si Jessica na Lynn, oli mulabi. Yagamba bw'ati, mami atugambye tetusaba transport. Fine, sigenda musaba. Omusajja ono gwendeti ng'ayina emmotoka. Am I allowed to ask him to send over his car to pick me up for the date? No. Mu butonde ng'abakazi ffe tujja mu bufumbo omu relationship to complete someone, not them to complete us. Katonda bwe yalaba Adam bwe yakizuulira nti yayita tali complete. Kyonna buli kintu kyonna Katonda yamala otutonda yakiraba nga kiri perfect. Kati mu kubanga Adam ebisolo byonna birina bimates nti alina ekikazi ekisajja, as animals zaali zinyumya, Adam nga talina his likeness. Kati Adam yali alina kyabulako, so omukazi ajja to complete the equation of the man. Yes. Okay. Kati Katonda bwe yalaba nga Adam alina kye yeetaaga n'amuwa a companion. Kirungi nnyo okubanga otandika okudatinga ng'oli ready as a girl. Si ready nti kwegatta, your body is ready, naye gwe toli prepared enough kutandika kubeera mu relationship. Kasita oyingira mu dating, manya relationship ogitandise. Kubanga singa be ending up bulungi nga ye muntu gw'obadde oyagala, meaning relationship wagiyingidde dda. So are you ready for the relationship? Kitegeeza nti olinayo kolayoko ka savings ko nti wagira wonna ninayo ka savings ka relationship. Sina musaba motoka. Ate omusaba kupikinga. Ate first date ojja oli vulnerable nnyo kubanga omuntu ono tomumanyi. Mugenze kwemanya. Tokkiriza ku droppinga. Onga no, it's fine. I'll find my way home. Agambe nedda njaga ku droppinga. Kiryoka okufunira special agambe nedda. Kubanga omuntu ayinza okubanga ali bambi worried. Onotuuka otya. Asobola okusasulira Uber. Naye Uber waba oyina mu ssente gyesasulire. Aleke kuba nti waliyo bw'aba mukyamu ayita muntu ono okumanya gy'obeera. Akututte. Okay. Gye bali abantu nga bakyamu. Since tonnamumanya, be ready. Be prepared for the date. Nga bw'onoogenda ne bakukola enviiri, n'oyambala akagoye keeko. Sikolayo bu savings boga Mukama kano nkaterese. Mami tebeera double expense, already ayina emmotoka. Emmotoka esobola okunkima. Ate nange era mpangise. Kati kamba weeyo ekyokulabirako. Esther Kabaka yali anoonya omukyalo ow'okuwasa. Era abakazi baali bangi. Bonna baabateekateeka okubanga bagenda okusisinkana Kabaka. Kabaka talina gwe yatumiza. Baabatwala. Kitegeeza bw'oba tolina transport, saba maama wo, saba taata wo, jangu ewange. Mami omanyi? Something for something. Waliwo ekyayabise. There is this brother. Mami ayagala kuntwala ku date. Ne siinamu transport, siinamu zaakulya, akaviiri okalaba. Nga maama, njagala mbeere nga mother-in-law wa Ruth we yali. Njagala mbeere nga Mordecai we yali ku Esther. I prepare you for that date. You give me Mama, yes, we go and get the outfit for that date. Tufune transport wa date. Tufune nga oyina okubeera nga bw'otuukawo. Tulawulira bigambo Kabaka bwe yalaba Esther. Esther yalaba favor before the king. Yes, yaliko omukono gwa Mukama. Naye Bayibuli etulaga nti baamuteekateeka for the king. Yes. N'ayambala ebyambalo eby'omuntu agenda okubeera n'abakyala. So, ne Ruth yagenda bugenzi. So, Adam bwe yalaba Eve. Kyamuggwako ndowooza kankyogere mulimi lwe tugira Eva yakubaani Adam. Ebigambo byayogera. Flesh of my flesh. Kati olina okutuuka mu maaso g'omusajja nga bw'akulaba alaba ggumba lye, alaba mubiri gwe, alaba lubirizi bwe. Togenda tuuka mu maaso ng'alaba mulekwa. No. Mami ngenda kituusaawa. Ate kati olaba nina baganda nge bempeerera. Ate no.